Abatuuze b'ekitebi mu ggombolola y'e Lubaga bakedde kwekubira ndulu eri abakulembeze baabwe olw'embeera y'oluguudo lwabwe olwa Mako Road oluva ku Ssuuna 2. Balumiriza abakola oluguudo luno okusimamu ebinnya kyokka ne batalumaliriza kulukola. Baatusuubiza nti bajja tukolerako at least meters nga 10. Naye okuva we bajja baatakula wano mu maaso ng'abamawulire bajja balaga we baatakula tractor yaabwe bwe yagwayo we baakoma ne bagenda wonna waliwo ekinye motoka tezikyayambuka abantu tebakyayingira mu mayumba gaabwe. Tonawo oteeka ekigere wonna wafuuma motoka twagayo esonyiwa dda kubanga tuli mu bisaakaati wano naye motoka tena weesobola okuyitira ojja oyingize motoka. Kati enkuba olutonnya amazzi gaggweera mu nnyumba zaabwe ekiviiriddeko n'ezimu okugwa. Nti enkuba weetonnya amazzi gajja nga mangi abatasuwegi ne bata n'atuyitamu n'atuyisa bubi n'atulaza. Tuyisibwa bubi nnyo kuba amazzi gaveeyo mangi gava ddala eri waggulu ku sita kati gatuukaawo ne gasala ekkubo. Kibula era galeeta ne mukoka ettaka galeeta ettaka ne lisala ekkubo. Mu kiseera kino abaali bapangisa abasinga bavuddemu olw'amazzi. Utufunireyo solution tuli bubi amayumba gamenyeka ate emisolo batusaba sente egy'emisolo gy'amayumba ate nga amayumba temukyalimu abapangisa. Bapangisa bagenda bayitirawa. Tuli mu mbeera mbi fe abalina businesses wano tetukyafuna wadde bakasitoma oluguudo lubi nnyo nnyo. Gano gonna gaali maduuka nga malamu gano gokka kati getusigazza naye nago gagenda oluguudo nga bwe mululaba lugenda dulya luke wansi nabano basenguke. Ab'ebidduka bagamba okozesa oluguudo luno kyafuuka kya bulabe gye bali. Kati abamu basaliikirizaawo kuba ne baba otambuza bigere ku buli kumenya ebizola obanga ali mu nsozi eri mu kyalo eri. Tusanze obuzibu bunene nnyo olw'ensonga nti buleeta lwafuka mwala terukyali luguudo nga nayo bulula lwayitangamu n'emmotoka abantu baayitangamu lugenda ne lugukira ddala ku kkubo waggulu eri. Wadde nga beekubira enduulu mu bakulembeze baabwe bagamba tebayambiddwa. Katonda ennyumba eno egwe twateekayo obukutiya naye nkubye omulanga ba inginiya bonna bakubidde masimu bangamba bakola ki bajja. I personally ngezezaako kolinga meya mbeera ze. I've tried to contact them. Nina ne baluwa ya Office of the President nga bali ku nsonga ya Mako Road niyo sirinayo buyambi bwensobodde kufuna ng'omukulembeze. Bwe tutuukiridde KCCA ku nsonga y'ekkubo lino batutegeezezza nga bagenda okusindikayo bayinginiya baabwe olunaku lw'enkya okulaba obuzibu kwe buva.